Yes, gwena muganda wange akyekumidde Kampala TV 256 kubuzaako nenkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Gwe muganda wange eyasubscribinga nga gwe wasalawo nti amawulire gonna naddala ageetooloolera mu byobufuzi mu ggwanga Uganda ojjanga kugafunira no Kampala TV 256. Muganda wange kyokola kyamaanyi nnyo, ate naawe omupya nkusaba okusubscribinga ate era okone awokade kijja kuyamba okufuna notification bwe tunaabanga tulina eggulire lyonna lye tutaddeyo. Kwogata n'okukomentinga ate era n'okusharinga abantu abalala basobole okubeera nga bategeera eggulire eryo lye tubeera tuleese. Naye nga amawulire gennina olunaku olwaleero ngenda kugaleetanga amawulire naate nga ebiseera ebisinga ngenda kuwa ndowooza yange. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso naddala omulamwa guno gwe baliko ogwa censorship ogw'okujja obwesigwa mu bakomishona abeegabira ensimbi z'omuwi w'omusolo akawumbi kamu mu obukadde 7. Gwe muganda wange embeera eno wejjidde tujja kwebaza Katonda nti abamu atuyambye ne tuba nga tutegeera bulungi ate nga tukyali balamu. Gwe muganda wange oyinza obutakkaanya nange oba abamu oyinza okukkanya nange. Nze nootinzeeyo oba nsipootinzeeyo ababaka babadde babiri. Nze ng'omuntu mbadde nzikiririza nnyo omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda, omubaka wa Kira. Bw'otunuulira Ssemujju Nganda wazze advocatinga ku nguzi oba agyogerera naddala nga ateeka ku nninga omukulembeze w'eggwanga n'amaka ge aga State House, endiibuuda gye gadiibuudamu ssente, essente ezibaweebwa nga kwegamba Ssemujju yakkiriza nti ssente zino zandibadde zirina ebintu ebirala bye zikola. Ssemujju ono azze ng'ayimirira ku magulu ge ng'ali mu Parliament n'ategeeza nga kino we kisusse. Avumiridde enguzi bangi bannayuganda tuzze tukkiririza mu Ssemujju Ibrahim Nganda olw'ensonga nti byabadde ayogera nga n'omwana omuto abiraba ate era n'abitegeera. Naye ekyennaku omulamwa ne gutuuka ogw'okujja oba ogw'okussa omukono ogujja obwesigwa mu bakomishona bonna abeewa ssente z'omuwi w'omusolo. Ibrahim Ssemujju Nganda yakyazibwa ku CBS n'ategeeza nti ebbanga lyamaze ne Mathias Mpuuga bye bazannya ebyobufuzi, Mathias Mpuuga mukwano gwe nga tayinza kukola kintu ng'ekyo eky'okumuggyamu obwesigwa. Gwe muganda wange ojja kutunula olabe nti omulamwa guno teguli ku Mathias Mpuuga, guli ku bakomishona n'aba NRM abasatu, buli omu yafuna obukadde 4 naye essaawa eno bannayuganda bwe bavaayo ne bagamba nti ssente zino tezaayisibwa mu mateeka, newankubadde nga ababaka ba Parliament bavaayo bakibikkirira nti ssente zino zaayisibwa mu mateeka, abamu ababaka mwali temutaddeeyo birowoozo. Naye ojja kujjukira Lope akulira oludda oluvuganya gavumenti yabagambye mutubuulire ne minutes muzitulage kwegamba lwatuula ddi okuyisa ensimbi zino. Naye Ssemujju ye yavuddeyo n'ategeeza nti nga mukwano gwe tasobola kumuvaamu. Gwe muganda wange agoberera ebyobufuzi oba muvubuka munnange, kino kikulaga ki? Kino kikulaga nti abasajja bano batuzannyira buzanyizi ku bwongo. Bw'obanga ozze ogamba Mwami Museveni nti mubbi, muli wanguzi, n'otuuka ku mukwano gwo ng'alidde enguzi n'ogamba koomuleke, Mwami Museveni onooba okyaddamu okumunenya kuba ne bali abagirya. Mwami Museveni abatwala nga mikwano era ajja kugamba nange mikwano gyange sisobola kubavaamu. So omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda nze ng'omuntu azze ng'amugoberera ate ababadde bamwagala tulaba nti Ssemujju Nganda yakunamye. Omanyi Abaganda baagera olugero nti enkima gyekoma okwambuka omuti gyekoma okulaga obwereere bwayo. Omubaka omulala yadde Muhammad Nsereko ono yavuddeyo n'ategeeza ye okuteeka omukono ku kiwandiiko ekijja obwesigwa mu bakomishona
ye tasobola kiteekako wabula ayagala kuteekako kya pineti lwaboogo oba abanyankole. Kino no muganange kyewuunyisa nti abasajja bano bazenga mu paliamenti batulaganga enguzi bo we bagirwanisa, naye nga kyatuuse ku mukwano gwabwe ne bagamba ku mpuuga ne banne it's okay ne we bagirya. Kati kino kyayongedde okutuzibula amaaso, era gwe muvuka munnange abasinga eno mubawandowooza yange okujja kwa Kyagulanyi, Katonda yatuyamba era tumwebaze nti Kyagulanyi alaze obwereere bwa bannabyabufuzi ne be tubadde tukkiririza mu paliamenti y'eggwanga Uganda. Olabye ababaka b'ekibiina ki The National Unity Platform ekyuka gye bakyuseemu. Olaba ababaka abazze batugamba nti balwanira muntu wa wansi, balwanyisa nguzi, ekyusa gye bakyuseemu. So gwe mubuuka munnange eno nkuwadde endowooza yo, naye osobola nange okumpa endowooza yo ng'oyita mu comment section awo. Kugamba ne twongera okunyumyamu, gwe ndaba gy'obirabamu, nyinza oba si gye mbirabyemu. Nja kwebaza muganange okusalawo amawulire gajja no Kampala TV 256, era nkusuubiza nti tujja kwongera okufeffetta amawulire amalala tusobole okubeera nga tutambulira wamu n'okumanya. Kankwagalize olunaku olulungi. Weeraba.